Ssentebe w'ekyalo Masanafu Kinoonya ayitibwa Kabuuka Sepiria yali yabuzibwamu abantu abateeberezebwa okuba abasirikale kyaddaaki azuuse yayimbuddwa kakalu ka poliisi mu kiro ekikeesezza leero. Kabuuka Sepiria yabuzibwawo mu kiro ekyakeesa olwa bbalaza ssabbiiti eno ku bigambibwa nti yali omu ku abo abaali mu lukuulo okulemesa Pulezidenti Yoweri Museveni okulayira. Sepiria abuulidde bannamawulire enkyaleero nti ebifo byonna by'abadde akumirwamu talina kyabimanyiiko, n'agamba nti yazze engulu ng'ali ku poliisi bamuyimbula kakalu ka poliisi. Agambye nti ezimu ku nsonga ezamuyimbuzza kwe kuba nti ensonga zonna ze babadde bamubuuza tekuliko yadde n'emu gy'amanyi, so nga newe abakwata mundu nti baagenda ne bawamba ne bafuuza amaka ge gonna naye tebaasangayo kintu kyonna ekyekuusa ku nsonga ezo. Olunaku lwa Mande nali ndi mu ddiiro ngenda okulaba nga abasajja bayingidde bali muleeya ne bankwata ne banteeka mu mmotoka y'ekika kya Makatu ne banvuga ne batuuka ku stage werugala ku mafuta nga we wali emmotoka eya drone yali epaakinze. We twatuukawo ne bajja nga drone etugoberera ne banteeka mu drone ne mala neekomawo awaka ne baaza awaka naye nga babuuza ebipande bya Bobi Wine nga babuuza ne Bobi Wine yali ludda wana kyekiddako paka lwe banteeka ku poliisi naye ne baza Katonda nti olwaleero nsobodde okuba nga nyimbulwa. Ono okuyimbulwa kijjidde mu kiseera ng'abantu bangi abazze bawambirwa mu ngeri ekyaliko ebibuuzo, abamu bazze balabibwa oluvannyuma, abalala ne batamanyibwako, abalala ne gyebuli tebamanyiddwako mayitire nga ne gavumenti kennyini bwebuuzibwa egamba tebamanyi. Mu nnaku ezaddiridde okulayizibwa kw'omukulembeze w'eggwanga, abantu ab'enjawulo baakwatibwa ne baggalirwa nga balumiriza nti baali bateekateeka okulemesa omukulembeze w'eggwanga okulayizibwa. Disitulikiti y'e Ssembabule kyaddaaki ejjenta mu nteekateeka y'okuzimba ebizimbe ku ttaka ly'Obwakabaka ery'embuga y'essaza Mawogola. Disitulikiti eno yali etaddewo obukadde 99 okuzimba ku ttaka ly'Obwakabaka n'okuddaabiriza ebizimbe ebikaddiye. Obwakabaka buludde nga bwemulugunyiza disitulikiti eyo olw'okumala gakolera ku ttaka ly'Obwakabaka nga teyise emitendera mituufu egirambikiddwa. Embeera eno yawaliriza Obwakabaka okwekubirira endulu mu kkooti enkulu e Masaka, era kkooti eyo kwe kulagira disitulikiti eyo obutaddamu kubaako kintu kyonna kyekolera ku ttaka eryo yadde okwongereza kw'ebyo ebiriwo. Ekiragiro kino kye kyawaliriza disitulikiti okujja ensimbi obukadde 99 ze yali etaddewo okumaliriza kantiini gye yali ezimba ku ttaka eryo ku buwaze. Kaakano ensimbi ez'obukadde 99 abakulu mu disitulikiti basazeewo ziteekebwe mu kulima oluguudo oluva erw'emiyaga okugenda ekyera okutuuka e Lubaale n'okugoba ku kyapa kya ggombolola y'e Lugusulu disitulikiti y'e Ssembabule wegenda okuzimba eddwaliro. Abadde omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Jude Kiganda Seggayi atangazza ku nteekateeka eyo. Okukyusa waka plan ze twali tukoze ku ttaka lya Buganda nga tugamba twataddeko project yatugenda kuzimbako kantini tugenda gimaliza milioni 16 okurinovating administration block milioni za 3.2 okuzimba finance gesture milioni 3 okufensinga works parking yard milioni za 2 nga zonna toto milioni 9.9 naye byasazeewo zikyusibwe zidde ku project endala olwa injunction ya court eri ku olukuba omusango guli mu kkooti baatuyimiriza obutaddamu kukolerako kintu kyonna. Naffe era ekyo kye tukoze, ssente ezo tusazeewo milioni 9.2 zigende mu kulima oluguudo lw'emiyaga Kyera Lubaale Road, ate era ne tugamba nti milioni 7.7 n'obusente zigenda okukola ebyapa ttaka ly'e Lugusulu gye bagenda okuzimba Health Center 3 empya eyatuweereza gavumenti. Amala n'okuva e Mawogola, ababadde bakansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Ssembabule baagala abadde ssentebe wa disitulikiti eyo Dr. Eli Muhumuza n'omusawo akulira eddwaliro ly'entuusi bakwatibwe olw'okwekobaana ne babuzaawo ekyuma ekifumba ebyuma mu ddwaliro eryo okumala omwaka mulamba n'ebintu ebirala eby'eddwaliro ly'e Ssembabule. Bakansala bano basinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Ssembabule ku kabaka kaateekeddwa okubeebaza emirimu gye bakoledde disitulikiti mu myaka 5 n'okubasiibula mu butongole ne balumiriza abadde mukama waabwe Dr. Muhumuza nti abadde yeefudde ensomba byuma nga buli kintu kya disitulikiti kyakwatako akibuzaawo. Abakiise okubadde Jole Kasande, Robert Ambikire,
Esther Kenyanzi n'abalala balumiriza Dr. Muhumuza nti yabba ekyuma mu ddwaliro ly'entuusa ekifumba ebyuma mu lukujjukujju nga yeekubanye n'akulira eddwaliro Dr. Muhammad Kawuki n'akitwala mu ddwaliro lye ery'obwannannyini erya BAM e Mateete okossaako payipu z'amazzi ku kitebe kya disitulikiti nti n'azitwala ewuwe gattawo ka tractor ka disitulikiti akasomba amazzi ebyuma ebyabasakirwa Minisita Sam Kuteesa okuli entebe etuulwako nga bakuula amannyo dental chair emifaliso ettaka lya bigo bya mugenyi n'ebirala bingi nnyo bwe batyo nga baagala nga tannaba kuwaayo ofiisi akwatibwe byonna bitebye. Yadimite nti yakimweyazikako n'akitwala nga wakukiza ne tumubuuza yakikomyawo ntakikomyangawo kitutebanga kintu omwaka mulamba so ihuluya kino sikweyazika amalwaliro galina bachairperson simanyi oba ntuseina omwaka omulamba entusi tebalwala ebyuma tebiriyo ku ekyuma ekyo ekifumba ebyuma toyinza kumala mwaka mulamba ebintu bingi ebibula sikweyazika kubanga Mr. Kawuki ekyuma kyabulada mu budde bwa COVID Dr. Eri Muhumuza najja n'akoze obuyinza kubanga ye chairperson wa district n'atwala ekyuma kya Ntuusi Health Center n'agamba genda kikozesa mu bbanga tono akizi nga Dr. Eri Muhumuza nga tana giving a handover asooka aleeta ebintu bye yatwala naddala ekyuma ky'Entuusi. This must be a connivance between the district civil servant and that political head. Akulira eby'ekikugu n'abakozi b'ire Batalingaya agambye nti ekyuma ekyogerwako eky'eddwaliro ly'Entuusi nti kyatwalibwa ebyogerwa nti kyatwalibwa badde tabimanyi nti naawe amagezi nti omukozi we bw'abanga ye yakigaba alina okukikwata akizze nga poliisi bw'ekola ogwayo. I am the COW, the accounting officer, and these assets are entrusted to me on behalf of the COW. If, as I speak, I don't have a formal report that any asset under health, that machine they are mentioning has been stolen. As far as I'm concerned, the instruction should be for COW to return the machine. As to whether he should write, he knows where it is and he should bring it. Then the next course of action would be administrative officer to force him to explain what had happened. CBS bwetuukirire Dr. Eri Muhumuza ayogerwako era nga ne Kabaga talinnyeeyo kigere ebimwogeddwako nti abitwala aganye okubyogerako agambye nti abakiise bamuwalana. Abakulira ebyobulamu babagamba anedda mulembe ebyoma tibirina ebyoma tibibulangako nze ngamba nti twasazeewo okuwumula tuweereza emyaka 10 era nyagala kusaba abazze batulabireko abantu batusingeko bongereze ku saavisi twawadde abantu baffe amagombolola gaffe agutwasalamu mwe twasanga no tulina amagombolola mu 6 ne town council bill naye katwalese tulina amagombolola 15 town council 3 badde tusaba nti bagende mu maaso balabike nti abakozi babawa emirimu nga waliwo emirimu nga 10 constituency twasanga 2 tulina constituency 4 so ndowooza obuweereza bugenze ekindumye ennyo kingenze nga simaliriza ate nabwe lwantalo ez'ebyobufuzi abakulira ebitongole ebivunaanyizibwa kukuuma ebisolo by'omu nsiko bagenze ku myalo egy'enjawulo ku nnyanja Wamala okunoonyereza ku nvubu ze bagamba nti zitandise okutigomya abatuuze. Patrick Serugo Katwage Wamala. Kino kiddiridde envubu okusaanyaawo emmere y'abatuuze ababeera mu byalo ebyebulunguludde ennyanja Wamala naddala mu ggombolola y'e Kabulasoke n'ey'ekyegonza mu Gomba ku myalo okuli ogw'Emmamba, Maseregenya, Lunoni, Nabuyindo n'emirala. Envubu eziteeberezebwa okubanga zaavudde mu nnyanja Nalubaale ne ziyitira mu migga okuli Katonga ne Kibimba ne zigguka mu nnyanja Wamala zaakamala ennaku 2 nga zirya ebijanjalo by'abatuuze, emmwanyi, ennyaanya, tezitaliza bitooke n'ebirime ebirala ekitadde abatuuze mu kutya okw'amaanyi. Abakulira ebitongole by'ebisolo by'omu nsiko mu disitulikiti y'e Gomba n'ey'Emityana gattako n'abakulira ebyobuvubi ku nnyanja Wamala mu kiseera kino bali mu kusomesa abatuuze mu bitundu ebyo gattako n'abavubi ku bikwata ku nvubu. Waiswa David nga yakulira ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko mu disitulikiti y'e Gomba asinzidde ku mwalo gw'Ebutanga Kalulendera mu luka gw'Ebulwadda mu ggombolola y'e Kabulasoke n'ogw'Erunoni n'asaba abavubi nti batambulire mu bibinja ate nga batambula n'effirimbi n'abalabula ku by'okugenda mu nnyanja ekiro oba ku makya ennyo. Waiswa David ategeezezza nti ku lunaku lwa bbalaza oba olwokubiri olw'essabbiiti ejja ab'ekitongole ky'ebisolo mu ggwanga basuubiza okugenda mu kitundu ekyo banoonyereze.
in fact byayonoonye acres eziwerako mu bungi naye era abantu tugenze nga tubakubiriza basobole okukakkana ate batambule mu groups bafune wiso eba bakirabyeko bafuwe wiso bantu bakungaane tusobole okutegeera biraze side ki bisimbye side ki kubanga already nga vermin control officer agomba maze okubira banange abawuwa Uganda Wildlife Authority bajje nabo bakola assessment tuwere in touch tunoonyereze ensolo ezo tusobole okusala amagezi n'okukakanya ku mbeera eriwo kati saawa zino kubanga abantu baffe beeraliikirivu. Webano omusasi waffe Patrick Serugo. Ate ssente wa disitulikiti wa Kisoma Kyalwanga Bwanika atabukidde gavumenti ya wakati olw'okwekiika mu ntambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu. Bwanika asinzidde mu nsisinkano n'abakulu mu gavumenti be yasindise okunoonyereza ku ebyo byerina okussaako essira mu kisanja ekyatandise okutuusa obuweereza eri bannansi. Abanoonyereza bano baavudde mu gavumenti ez'ebitundu, Yunivasite y'e Makerere, ekibiina ekitaba abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu Kibuluga. Olunaku lw'eggulo basisinkanye bakansala abajja n'abakadde aba disitulikiti wa Kiso ne boogerezeganya ku ntambuza y'emirimu mu disitulikiti eyo. Bwanika agambye nti gavumenti yennyini yalemesa gavumenti ez'ebitundu okwetengerera n'ezifuula za NRM okuyisaamu ebigendererwa byabwe. Kyovolaba nga councils ezisinga mu Uganda zibeera mu ntalo. Kyovolaba kizibu nnyo okusanga bakansala bwe baba 100 ne tukomyawo yadde 8. Osanga bakansala ffe luli tubadde na 50 ndoza tukomezaawo bana. Abalala bonna baagudde olw'ensonga essuubi lyabwe lyawukana ne kibasanga wano. N'abantu essuubi lye baba balinamu lyawukana ne kibasanga wano. Kukakkana tubeera ne bakansala bapya. Ne bakansala abo bagenda okumanya ekituufu nti wano tewali ssente ng'emyaka muyingidde ena. Bw'agenda okudda mu balonzi nga bamugoba nga wajjawo abalala bapya kati nga tubeeraawo buli budde musenga vuddemu ngazeemu. N'olwekyo wateeka okubeerawo ekikolebwa ekyenjawulo. Mwenga abasomesa muteeka okuba nga mwogera ekituufu eri abakugu ababasindise okubabuulira ekituufu ekiri ku ground. Ate muzuule na lwaki Wuluga yagwa kubanga luli eddanga ebizibu bya local government nga Wuluga yebisolovinga nga waliwo ekitongole eky'amaanyi association y'amaanyi ey'eŋŋanga gavumenti. Alabudde ku ntalo zigenda mu maaso mu kiseera kino ez'abakansala okulwanira obwa sipiika nti nazo zoolekedde okunafuya obuweereza mu gavumenti ez'ebitundu. Kino mba mwagalo kinoonyereza mu kizuule kati mukalega bikyakaliwaako okunoonya abasipiika ba local government. Buli sipiika bw'agenda mu balonzi abategeeza nga bw'agenda okubanoonyeza ssente nti yamanyi we ziri n'akozesa akakodi ako okusikiriza bakansala bamulonde ku bwa sipiika. Amala okufuuka sipiika atule mu ntebe akajjale olufuna ekifo ekyo n'ebyo byagenderedde ajja genda okuzuula nga bye yasuubiza tebiriiwo. Okubyewonya amaliriza nti anze ssente nali nzirabawo naye executive ye balemesezza ne chairman. Ebyo tubirabyeko emirundi mingi. Nenga kati buli anoonya obwa sipiika kyayogera kimu yamanya dde ennaku bakansala gye balina. Nakitende Margaret Gasanyula memba ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti wa Kiso mu nsisinkano eyo yasabye abanoonyereza abo bategeeze gavumenti nti ensimbi ntono nnyo zeeweereza gavumenti ez'ebitundu era tezimala yadde okutuusa obuweereza ku bantu. Tunulira nga musiteka nsonga bwe mukola gobo kitundu oyinza okwekanga nga Wakiso tubasinza n'emisolo n'ensente zino n'enkola gye mwateekawo okubeera ng'essente tusooka ntituzibaweereza mu senta ne muzzaako ze mulowoozezza okuzza ndowooza waliwo obulyazaamaanyi obuliwo bwe muteekeddwa okutunuulira. Abasindikiddwa okunoonyereza ku Richard Ssewakiryanga ne Dr. Frank Muheereza okuva Makerere University saako abakulembeze abalala okuva mu Wuluga bagambye nti okunoonyereza n'okusomesa abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu kirungi nnyo kuba kuteekateeka abakulembeze mu buweereza bwabwe. Nga gavumenti eteekateeka okukulaakulanya bannansi baayo ng'eteeka ssente ku miruka mu nkola gye yatuumye Parish Model Development Project, abakulira ebibiina by'obwegassi baagala ekyuse mu nteekateeka eyo waakiri egiyise mu bibiina byabwe. Omusasi waffe Mubaraka Ssebufu Junior kaatuwa ebisingawo. Abo nga bakulembeddwamu bannakibiina ky'obwegassi era ekyenkulaakulana ekyambale Kinoni Development Association MDA mu ggombolola ya Butenga Town Council e Bukomansimbi bagamba nti gavumenti ezeeteekawo enkola nnyingi kyokka enkola ezo ne zitavaamu bibala olw'ensonga nti abamu ku bakwasibwa enkola ezo babeera tebalina bumanyirivu mu byankulaakulana. Omwogezi wa Mbale Kinoni Development Association nga Essega wa Jude ategeezezza nti ebibiina nga bino eby'obwegassi birudde nga bitambuza emirimu gyabyo mu bantu abawerako mu bitundu mwe biri nga kati singa gavumenti ebiteekamu ensimbi enteekateeka za gavumenti za kuvaamu
ebibala. Gavumenti ekyo kyennyini kyeyalikoledde ddala era ffe tugiwa ekyokulabirako esobole okuzuukuka ekole omulimu ogwo gwennyini okuteekawo obukwakkulizo obungi ennyo ku ssente ezo ekyamazima kyekisingidde ddala okusigaza abantu baffe mu byalo nga bali mu mbeera ey'okwerya enkuta n'okweyaguza olujjo. So n'olwekyo tusaba gavumenti ebibiina nga bino ebyobwegassi batuwe ssente tusobole okusitula abantu baffe mu mbeera y'emu. Ate ye ssentebe w'eggombolola Bigasa Irene Bukomansimbi munnakibiina kya NRM Ssaalongo Kakooza Joseph ye anenyeza gavumenti ye olw'enteekateeka ze zeeteekawo okulaakulanya abantu gamba nga ssente z'abavubuka eza YLP ez'abakyala NADS emyoga n'enteekateeka endala zagambye nti enteekateeka ezo tezandibadde mbi naye ate bannayuganda babeera bakayingira enteekateeka ezo nga batandika butandisi okuzisoma n'okuziyiga ate gavumenti nejja ezisikiza enteekateeka endala olwo ensimbi z'omuwi w'omusolo ne zibulira omwo. Bw'atyo n'asaba gavumenti ye waakiri enywerere ku nteekateeka emu gy'ebeesomesa bannayuganda era ebakulaakulanyize omwo. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja n'atasingwa mu Baraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Ekibiina ky'obwannakiwe ekirwanira eddembe ly'abannamawulire ki Human Rights Network for Journalists Uganda kirangiridde nti kyakubangula bannamawulire mu bbendobende ly'emityana ku nsonga z'amateeka gabafuga nga bakola emirimu gyabwe n'okubakwasizaako abo bonna abaagala okuddayo okwongera kubiyigirize. Akulembera ekibiina kino Robert Sempala asinzidde mu musomo ne bannamawulire abeegattira mu kibiina kya Mityana District Journalists Association ogwetabiddwamu n'ab'ebyokwerinda ogwabadde ku Enron Hotel mu kibuga Mityana. N'agamba nti ekibiina kino kiriko basale ze kifuna nga zino nno ze zigenda okuweebwa bannamawulire abeetaaga okuddayo okusoma. Tuli weeraliikirivu nnyo era tusobola tuteredde olw'ebigenda mu maaso ate nga bo bannaffe bekikwatako balabika nti tekibayigudde ettama era embeera eringa ey'obulijjo bwe boogera mu ngeri ya lubalaato okulaga nti tulina enkolagana ennungi naye enkolagana etuusa obulabe ku ludda omulala gw'okolagana naye eba nkolagana mbi nnyo oba okaka muntu kumukizisa nti waliwo enkolagana naye nga teriiwo twetaaga ebintu bikyukeko era tufune ebikolwa osinga ebigambo ebikalu okuva kwabo bekikwatako mu bukulembeze bw'abesecurity era guno omusomo ogubadde ogwa obuvunaanyizibwa bw'amawulire mu kutuusa amawulire eri abantu okubaganyula awamu gwe gumu ku egyo gye tusimbyeko essira nga tulina omusomo ogugenda okujja mu kaseera mpaawekaaga okukwata ku mateeka agalambika omulimu gw'amawulire. Omubaka omukyala omulondo wa disitulikiti y'Emityana Joyce Baagala Ntwatwa yasinzidde mu musomo ogwo ne yeeyama ng'abakulembeze nti baakwongera okulwanira eddembe ly'abannamawulire. Amyuka RDC w'Emityana yasiinidde ku lw'ab'ebyokwerinda mu disitulikiti eyo yeeyamye nti tewaliwo mukuumaddembe yenna agenda kuddamu kuba bannamawulire ne basigala nga bayinaayina. Ab'obuyinza mu Town Council y'Erukaya mu disitulikiti y'e Kalungu balonze akakiiko akajja kagenda okukulemberamu eddwaliro lya gavumenti ery'e Bulakati n'obubaka eri gavumenti yambeko eddwaliro lino ku kizibu ky'obutabeera na nnyumba z'abasawo. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru kaatuwa ebisingawo. Abalondeddwa okutuula ku kakiiko akakulira eddwaliro lino ery'e Bulakati bawerera ddala 7. Ssentebe w'eddwaliro lino alondeddwa ye Kafeera Amanyi Baagala Mugagga. Ono aweereddwa ekisanja kyakubiri ate abalala ye Nnaalongo Nakiyingi Namiti mukyala Katongole ye mumyuka wa ssentebe. Ate bammemba abalala abali ku kakiiko kano kuliko Kasagga Emmanuel ssaako Nakaleesa Mariam Nkonwa Swaibu Bukenya Sulaiman ono nga ye kansala abadde akiikirira abaliko obulemu ku lukiiko lwa Town Council y'Erukaya ne Ssekiwala John. Kyokka ssentebe w'eddwaliro lino Kafeera Amanyi Baagala Mugagga ategeezezza nti wadde bataddewo enjawulo ku ddwaliro lino naye bakyalina okusoomoozebwa okutagambika olw'ekizibu ky'ebbula ly'ennyumba ez'abasawo ku ddwaliro lino nga mu kiseera kino eddwaliro lino ery'e Bulakati lirina akasenge kamu abasawo bakasulamu mpalo. Bw'atyo Kafeera Amanyi Baagala Mugagga kwe kulaajanira gavumenti ebayambeko ku kizibu kino ate ye Nnaalongo Namiti asabye abakyala n'abatuuze mu kibuga kino eky'Erukaya okweyambisa eddwaliro lino bafune obujjanjabi obusaanidde n'agamba nti bingi bye bakyusizza ku ddwaliro lino. Abakyala mujje mugeregemesa abaana mujje babageme nga mulina embuto muzaale abaana abatuukiridde buli kimu katuwa ekiri mujje babapime mumanye muyimiridde mutya mujje babacekinge mwenna abalwadde mwenna mujje babakebera endwadde zammwe bazikoleko abasawo weebali. Bw'olaba wekitatambula bulungi mpita ontegeeza oŋŋambe Nnaalongo Namiti nga bwe nagenze Bulakati tebankozeeko foko gwe mulimo gwaffe abalu.